Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform NUP kivumiridde n'esse kuvumirira enneeyisa y'ab'ebyokwerinda olwaleero abatigomeza nga banoonya akalulu ne batuuka n'okubakubamu omukka ogubalagala. Olwaleero omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingidde ekibuga Kampala ng'akuyega abalonzi mu kalulu akanamutuusa ku bukulembeze bw'eggwanga lino era akakuyegewo olwaleero abadde mu ggombolola y'e Kawempe. Kyagulanyi ku mbeera ebaddewo agambye nti bukyanga atandika kuvuganya gavumenti eri mu buyinza ebikolwa bingi ebyekko byongedde okweyoleka. Eyo y'ensonga lwaki twajja n'omulamwa ogwa Uganda empya tebabatiisatiisa oyo tiyagasi gwe bakuba waffe ezo sente zaffe. Njagala ne kino mukimanyemu abali wano bwe twayingira mu byobufuzi bwe navaayo ne neesimbawo mwatandika okulaba be mwali temulabanga. Mwali temulaba drones wamba abantu baali nga bakwata opposition nga babatwala mu kkooti ne babeeyimirira. N'olw'ensonga eyo tuzze wano nga tetuze mu byabufuzi bya bulijjo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Besekezi Ssenyonyi agambye nti ekikoleddwa ab'ebyokwerinda ku bantu baabwe kabonero akooleka nti tebaagala batuuse bubaka ku bantu. Buli presidential candidate alina olunaku lwalina okubeera mu kitundu. Olunaku olwaleero wano mu Kawempe South ne North Entamu Robert alina okubeeramu. Ab'amagye n'abalala mu kye mbadde mulina okukola kumukubira kkubo kutamusumuwa ajje akole lwaleeze n'obuvunaanyizibwa bwamuweebwa. Kubanga Mwami Museveni bw'anaabeera wano mujja baleka babeerewo okubeera n'abantu abangi okwo si musango. Yo poliisi erangiridde nti ekutta abamu ku bawagizi b'ekibiina kya NUP ku bigambibwa nti beenyigidde mu kusosonkereza ab'ebyokwerinda. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lushoke Kituuma agambye nti abasirikale baabwe 7 bafunye ebisago n'emu ku mmotoka za poliisi eyonooneddwa. Lushoke Kituuma alumiriza nti abamu ku bawagizi ba NUP babadde bakasuukirira poliisi amayinja naye kwe kubaanukuza omukka ogubalagala. Tugezezaako okulaba nti tewabeerawo kavuyo kangi olwo tukozeseza public order measures zaffe okulaba nti abantu bano ab'emuvuyo tugezaako okubateeka mu buteeka n'okukwatayo 7 mu bo. Naye twagala okulabula nti enneeyisa si nnungi ate ejja kubaviiramu ebuzibu. Ngezeeko nnyo okulaba nti mugoberera amateeka temulooza nti bwe tubakwata obulungi nti buba butiitiizi. Mu mbeera y'emu n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP n'omukulembeze w'ekibiina kya NRM era avuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa atongoza akakuyege w'ebitundu by'ekigezi atandikidde mu disitulikiti y'Ekisoro ng'awenja akalulu mu bawagizi b'ekibiina. Mu kwogerako eri abawagizi abakuŋŋaanidde ku kisaawe kya Saza Grounds mu disitulikiti y'Ekisoro, Museveni ategeezezza nti gavumenti y'NRM efubye okutebenkeza eggwanga lino ezizzaawo emirembe ebyenkulaakulana okugaggawaza abantu wamu n'ebirala. The reason I'm here with other leaders is to ask you to support NRM. So what I'm telling you now is giving you the reasons why you should support the NRM. Because people are running around, so support me, support me. What have you done? Support you for what? Because Uganda has been having a lot of problems. There was shortages of commodities in Uganda here. When I came here in 1986, people here were getting beer from Burundi, called Primus. No sugar, no beer, no soap, no clothes, nothing in the shops, no cement. All these are there now, all done by the NRM. Museveni anokoddeyo ebintu gavumenti y'NRM byekoledde ebitundu by'Ekisoro omuli n'okubatuusaako enguudo ez'omulembe mu bitundu ebiwerako wamu omuli oluguudo lwa Kabaale Bunyonyi mu Gahinga, Kisoro Muko, Katuna Muko, Kamuhangura ne Kerere Kanungu. Museveni ategeezezza nti enguudo ezo zaakwongera okunyweza ebyobusuubuzi mu bitundu by'ekigezi. President Yoweri Museveni era nga yakutte ebendera y'ekibiina ky'NRM kuba President ku kisanja ekyomusanvu alabudde ku byokwerinda ebitandise okulagaya mu bitundu ebiriraanye Uganda n'ategeeza abantu nti bongere okuwagira NRM enyweze ebyokwerinda byayo.
Ssaabakunzi w'ekibiina kye NRM Rosemary Nansubuga Senninde yasabye abantu mu disitulikiti y'Ekisoro ne Yerubanda nti balonde President Museveni mu kulonda okujja. Ate akutte bendera y'ekibiina kya National Peasants Party ku bukulembeze bw'eggwanga Robert Kasibante olwaleero abadde ayina kubeera mu disitulikiti Abim wabula agambye nti ebyentambula ebibi bimulemesezza. Mbadde nina kubeera Abim naye olw'okuba nti olugendo luwanvu General Museveni teyakola standard egigezirwero okulaba nga tusobola okutambula mangu okutuuka twesanze nti tetusobodde kutuukayo naye tuli mu kkubo tuli mu kutambula okulaba nga tutuuka olunaku olw'enkya tugenda kubeera Kwani Kapuchorwa ne Kweni ne Bubo. So tuli mu kkubo tugenda era tusaba abantu beeyo mutulindire mutwanirize bulungi nga mutabani wammwe. Mu mbeera y'emu akutte bendera y'ekibiina kya FDC James Nathan Nalamafabi yewaanye nti ye munnabyabufuzi asinga manifesto ennungi mu bonna abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga lino era abanne batandise okumukoppa. Nalamafabi olwaliro asinzidde mu disitulikiti y'e Luuka ne Kaliro abeeno n'abategeeza nti singa bamulonda n'afuuka omukulembeze w'eggwanga agenda kukyusa obulamu bwabwe nabo beewuunye. Era nenda kubakobera n'essaawa dino abantu boona abeesimbye balikukopa manifesto yaife okutandikira ne Muzeeyi Museveni nakobeeti mu manifesto yaife nti abantu b'emyaka 65 okujja waigulu badda kufunanga emitwalo 6 buli mwezi duuzi nti nayakyendeza emyaka okuva ku 8 kati ali ku 65 kiutage nti ffe tuli mu maiso bo baliwa twakoba tutulenda kuwa abaana ba yunivasite emirimu n'essente okutandikirako obulamu nga buva mu yunivasite yakobya ati nalala ali kujja okubawa emyaka 4 abayirewa. Ate akutte ebendera y'ekibiina kya Common Man's Party Mubaraka Munyagwa Serunga Mugaati gwa Bata yeeweze nti ku luno keetonyeka gwakaaba oludda oluvuganya gavumenti entebe y'obukulembeze bw'eggwanga bagitwala. Munyagwa asinzidde Butambala mu kuwenja akalulu n'asekerera abalowooza nti abali ku ludda oluvuganya gavumenti bali mu ntalo ye n'agamba nti President Museveni ku luno bagenda kumukaluubirira nnyo mu kulonda okujja. Mbamu opposition tugenda kwawulamu akalulu President Museveni atuwangule babalimba baloota nze ndi munnamateeka omutendeko okuva e Makerere etteeka erifuga akalulu k'obwa President ligamba omuntu yenna okuwangula obwa President wa Uganda alina okuba nga alina obululu ebitundu 5 ku 10 n'akalulu kaki kakati abanupu singa mutwalako ettundutundu eddene FDC netwalako ettundutundu Common Man's Party naye nekukumbako ettundutundu President Museveni agenda kujjawo ebitundu 5 ku 10. Poliisi ya Uganda erangiridde nti egenda kutandika okukwata abantu bonna abeerimbika mu byambalo by'ebibiina by'obufuzi ne balyoka bakola effujjo n'okulumya abalala kubanga kibakola kimenya mateeka. Poliisi etegeezezza nti ekizudde ngeri y'abakozesa t-shirt ez'ebibiina by'obufuzi ebimu okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe era abamu basangibwa nga si n'abawagizi b'ebibiina by'obufuzi bye beenaanise mu langi zaabyo. Poliisi egambye nti embeera eno bagikooye era bamaze okugamba ku basajja baabwe okwetoola eggwanga lyonna bannabyabufuzi gye batalaaga okuwenja akalulu okutandikirawo okukwata abambala ebyambalo ebifaanana bityo ne bakuba wamu n'okukola effujjo eriteetaagisa ku bannansi. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusooke Kituuma ng'asinziira mu nsisinkano ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu ategeezezza nti empawogo bagenda kuttira ku liiso singa bakizuula nti t-shirt gy'ayambadde erina ebiruubirirwa ebirala. Abantu abeerimbika mu t-shirts za political parties ne bakola emisango ne babba abantu abo nabo twogedde ne security yaffe okumakinga sure nti ebakwasaamuuko ku maanyi. Egaali tuziraba bagezaako okulaba nti bamenya amateeka naye tubalabula n'amaanyi tebigenda kubatambulira bulungi. Poliisi weetuukidde okwogera bino nga wakyaliwo okwewuunaganya mu bannayuganda ku byatuusibwa ku bawagizi b'ekibiina ky'NUP mu disitulikiti y'Ekiruhura abavubuka n'abasajja abakulu abaali mu byambalo ebyefaanaanyiriza engoye z'ekibiina ky'NRM nga n'abamu ku bo baali mu t-shirt eza kyenvu eziriko n'ebifaananyi bya President Museveni abaakwata emiggo ne bakuba abawagizi b'ekibiina kya NUP.